ate lwaki nga yalayidde yatuza press conference n'alayira twatandika Nuupu naye ate nga nalabye nga yagamba nti yatandika Nuupu ng'ate bamwaniriza bamuwa ne kaadi ng'awaga agenda atandika ekirala anti ye mutandisi Mpuga ne Mpuga tatandikangako Nuupu tusiimye nnyo akaleke tukitwale nti yagitandika kati tukyagala byakuwakana ogwasooka Mpuga twamuwagira yes yayogera ebintu mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ey'ekintu ekikulu etegeerekeka bwe yali ku CBS ekintu kimu kyokka kyataamulungula esseete ezo yazifunira mu tteeka ki kyamulema ne tugaa okay ebyesseete tubireke amulungudde ekisooka Mpuga yagaa nti Nuupu y'abasiyazi abakulembeze abagitwala ekyo ne tukissa wali n'agamba nti mu kuvuma NUP wano teri agisinga n'okwebuula obwakabaka ekyo ne tugaa kale bwe tuwandiika mukiteeka wabbali n'agamba nti ye baamuteekateeka ani yamuteekateeka Ssaabasajja Kabaka yamanye yamuteekateeka ye yateekebwateekebwa ategeera nnyo yasoma nnyo ekyo ne tukiteeka wali yawa okwemulugunya kwe ebintu nga 8 era mbikkiriza tibiyinza okuba bikola ki bituufu kati naawe ng'omaze okuwa ensonga zo 8 nti togenda kukola na Nuupu kuba abasiyazi lwaki togenda n'olemeramu lwaki tova mu basiyazi n'ogenda okola kati Mpuga ayagala mu musiyaga kyayagala otugamba kawo gati banne ekyalo kino kinnemye kujjuddeko bamalaaya ate n'osigala bamalaaya we bali weewuunyisa ensi oba ayagala musiyaga Mpuga yagaa nti NUP basiyazi niye byogerera wa olw'osonyiwa Mpuga kubanga simanyi nti oba atuuka ku level eyo byeyawa ayina eddembe kati agende ave mu Nuupu akole ekibiina ekirala ati agenda akola ekitaliimu basiyazi ekitaliimu bavumi siraba lwaki yeesiba wali weebale nnyo lwaki kiba kitegeeza ayina ekigendererwamatambika ennala byakawemudde Mpuga nga Mpuga agamba mu press conference nti siyinza kuleka kibiina kye natandika naye ng'ate akatambika liira kyobula nti abamawulire tuli balungi nnyo ne bajjayo nga boogera Muwanga Kivumbi omukulu Kasibante Moses Beti Namboze nga babaaniriza mu NUP nga babaaniriza era nga babawa ne kadi nga Mpuga awuba kadi naye nga NUP already yaliwo kati olwo yali founder mu kibiina Muzeeyi kankubuuza Musubi gye yava yali founder teyavaayo mu DP gye yava yali founder teyavaayo tebagende wambabazi mu go forward era ne bagiwagira tebavaayo Mpuga desi yogugwe gwakwonoona Mpuga ayina ekizibu kimu buli wabeera ayagala afuga abaliwo yatondebwa nga mukulembeze ati kintu kyokka bakita egocentrism mu luzungu weetwala nti gw'otegeera nnyo weetwala nti ebyobufuzi bitandikidde ku ggwe weetwala nti togambwako omala otya okufuna ssente miliyoni 5 n'ogamba n'okugamba engeri gye balina okuwozesaamu lwaki yabawe omaze okutta omuntu n'ogamba kooti kati gwe mulamuzi gwe sikwagala anzijukiza omusibe gwe bakwata Kaleero omubbi yagamba polisi nti polisi muli bakyamu muluddewo okujja okuntaasa abasajja bankubi kate banzite mubadde luddawo obwedda ng'alagira polisi omubbi eruddewo okujja omukwa yalwawo okujja omutaasa nga bamukuba kati y'Empuga bakukutte n'ebitaano bakubuza wazifunidde mu tteeka ki kwakusaba leero ekiwemula Mpuga sipiika yamulwanirira era sipiika yamukutte kati sipiika yaddayo mu opposition ka sipiika weenaalemu ate webukeddeya kati akulwanirira atya gwe owa opposition oba balina kibateekateeka nti ate faaza alwanirira owessabo ne tukwata omuntu ng'alina amasabo faaza mumuleke nammwe mulimba musiseewo mbadde mukebera byange amasabo gave mu ssubi tumuwe ne ssente akole ag'amabaati abakyali faaza oyo Anita Mongo ne Mpuga bayisaawo ki bayina ebirabo ebyo bayisaawo Anita Mongo yava mu opposition anti yali wefudde era ayagala okuprovinga eri President Museveni ye yekka yakola n'agimalawo Mpuga alemedde mu Nuupu lwa Anita Mongo
nawuliddeko amawulire nti Anita Amongo yamuwa billions 8 kisoboka batandike oyo Anita Amongo bwatyo bwazannya emizannyo gye president yagambye ati nti yamusomberanga ab'opposition president yabadde bukedera nti oyo mu kusomba ab'opposition yabansu paka inamuga Amongo lekerawo ati opposition ejja kugwa ngaba musombera buli lunaku ekitegeeza twaliwo opposition wano okujjako nga oli tafunye ssente ne bw'afuna akatuli akalimu ssente ekitegeeza abali ku opposition bonna basobola okukyuka bano ba Bobiwine ekirungi kye bayina generation yabavubuka biri byonna oba balidde oba tebalidde oba balina abagula oba basiyazi generation cause kati yeriwo kiddayo wali nti Jeno Muhoozi yazze n'afuna abantu bavudde mu Masaka generation baagala muvubuka munnaabwe eriyo abavubuka abatawagira NUP ate nga tebawagira NRM bali wakati awo be bawadde bawagira Jeno Muhoozi nga bo bitambulira bwetambuzi tebalina galeka mu parliament ba independent bangi okusinga ate ebibiina by'obufuzi ebyovuganya gavumenti oba ebibiina baabikyawa ati kyo kyekulaga kyekugambye nti ebibiina bino byakolebwa tetuliiwo nze sina attachment ku DP gw'ozaaliddwa ku mulembe gwa Museveni. Thank you so much. Oyagala kulaba ku mukulembeze mulala kyekyokka webale nnyo oba Muhoozi oba Bobiwine Museveni ne bwazimba enguudo kati Museveni ne bwazimba amalwaliro n'agamalayo generation yemukuba tebakyamukkiririzaamu ali mu birala akaddiye laba naffe beyasanga nga tuli bato tukaddiye perception ya generation eno bw'otunuulira ebintu bye baagala bikwewuunyisa iPhone 13 gwe president yafuga eggwanga okyakwata mapeesa that's a difference awo mwawukanye tuleeta na birala awe mutandikidde ndongo gye mukuba ya alien sikini ate ffe twakubanga ya chakachaka kale speech ya president ze wembanje uliza story njemala kwa dakika abiri nno gokyali epekingamu gokyamalira dakika ze sijiwulira banyumiza nyinyi ze epekingamu nga omuvubuka w'omulembe nadda mu bakulu banne n'ayogera myaka 7 n'okudda abaaliwo nga Amini abatulumu ne basumagira ne beebaka I voted Amini 19 kati nze Amini yankwatireko waliya sajja watu yafa dda n'awummula ne bw'aba Amini yatta abantu omanye His Excellency Kagame yafuga Rwanda mu genocide omanye ekimuyambye okufuga Rwanda up to now abaalaba ku genocide e Rwanda gyebali bakyaliwo 94 bakyali bato webali ekinene nnyo abaana bagenda kuweza myaka 3 naye akati President Museveni afugidde emyaka 4 beyasanga nga basatu balina emeka 7 balina 7 abo bafu tebakyalina nabo de bugenda kunonda kalulu bafu bekaddiidde beyasanga nga basatu balina 7 kati ffe John yabazaaliddwa ku mulembe gwe tukole ki so generation yemukuba president ng'ogenda omulaba omusajja wattu lonzeyo awo aba social media ebifaananyi babyediting naye nga tebikyasoboka twagenze tuwagire mutabani we si lwakuba nti Museveni twamukyawa emyaka naye Muhoozi gwe tusuubira nti anaakulembera eggwanga lino nani Muhoozi obuyinza kati yabuyina anti kuba CDF bwayagala awamba navunika kitaawe abo Museveni mutabani we bewambye dda kyokka nti bagenda kwewamba abalina batasobola kukola buli kimu basobola okikola Muzeeyi bamugalire lwakikola nakuga President Museveni bw'ategeera nti abasiraamu be bamuyisaawo yeetuuma Muhammad Museveni teyabulwa ate era yali yeetumye musiraamu mu biseera bya Amini nga balwana President Museveni musale naye neyetuuma lya kisiraamu musale President Museveni wano yategeera nti Abaganda b'amaanyi teyayingira ekika ky'endiga wane Mmengo yayingira kika kyante ne bamusimbira n'omutuba ekika ky'ente n'afuuka omutaka mu Buganda ne bamusimbira n'omutuba Museveni bwe yali abyagala nnyo ebya Buganda yali akwata Baganda gala yali akwebale ate mutaka munnammwe munamuvuma muti temusobola lwakuba bamuwemukira yaddamu okutula mu lukiiko lwa Buganda okuva olwo ataddangayo kati President Museveni
ye ne mutabani we tebalina kye batasobola kukola obulamu bwa President Museveni entebe ye gyatudde ajagala nga bw'owulira bwe bulamu bwe ye protection gyayina alabye Gaddafi ng'agenda n'alaba Field Marshal Omar Bashir ng'agenda ate nno Gaddafi yamulaba ng'agenda naye ne bamufumita n'ekiti emabega Museveni akwata obuyinza mbwe abo bawe kololo mirembe asigale wa ICC tasobola bwa Bobiwine agende mu ICC bamusibye omuzungu asonyiwa Gaddafi yayirira family zero kabye Scotland ennyonyi yagwa n'agamba family zo n'agenda ziyirira Gaddafi n'akwata kapani z'abazungu n'azizza e Libya ng'aluza bamusonyiye ne bamuyita ne mu UN 2829 addressing UN n'avuma abazungu bali bati basirise nabagabi n'ebitebe byammwe zino zedikoota nkadde mujja Tripoli mbazimbire nga bamulabako gusemba omuzungu tasonyiwa ekyo Museveni akimanyi okubanya omuzungu tasonyiwa era alasa bagikuba bagirwanyisa kuva dda mu history rasa tebajagala President kwe kubanga yakendeza engendo ze yali agenda mu America ne Bungereza takyagendayo nnyo kati ndaba asindikayo ba minister baani bagikubira mu bbanga ennyonyi kati atyayo ate Museveni n'okufuluma wano kati Putin omulaba ayenjera owa China omulabawo tatambula aba abazungu baga alien yejiridde olaba zibulira mubire eya Malaysia yayanizo teyabula nagulo gwakatera bikanga kakati tugenda kola tutya mu abavubuka abalembe guno President Museveni amanya abazungu what they are capable those Europeans toba Europe buli lutalo lwerwana ebeera waluddiwo niye abazungu basobola batya okulwana entalo zino ne bazimalako ne basobola okujjako abakulembeze be bataagala democracy gwe tulimu be bamuzimba actually bo tebamuliimu America tedi democratic ate nga ndaba nga buli kintu kyonna kitambula bulungi institutions zeekyekinga democracy ayimiridde ku institutions bo ebizibu Uganda byerimu Abamerika babirimu emyaka 2 emabega there is a time mu Europe anake bwezabangawo ne batta bakabaka ne bagamba katuvudde mu feudalism ebyobwakabaka bino birabika amanyo gassa mu muntu omu byebireese obuzibu byabakabaka tubijjo ne badda mu bya democracy ne bibalemerera ne betta Europe has passed through all a series of democracy anarchy nyenga buyinza amawanga negekutulamu lwa buyinza Europe nefugibwako ba dictator abakambu ba Napoleon bayitira kati Europe out of experience netegera ati ekikuuma ensi institution oyinobera ne court yetengeredde parliament oyinobera ne parliament yetengeredde ti mu America speaker wa parliament Pelosi avuma president Trump nakwata ekiwandiiko kye nakiyuzaamu ensi eraba nakwata speech ya president Pelosi najuzaamu okulaga gwe wano twakugoba Congress nepiichinga Trump gwano kikale parliament egezeeko wano parliament nga mama Kadaga kyali speaker bayisa kye bayita displeasure si basanyufu n'eri president gwe si kye balumba ababaka isafuse ne bakuba emiko bayingira ne babatimpula okubogoloza nizo kikola mu America parliament enamba ne mukuba ababaka ba parliament kakati buli institution bwe ziba nga zeekyekinga nga zeetengeredde Abamerika bo basajja bageze nnyo sai etekola ku ttaka lya Amerika sai ekola bweru wa Amerika ebyomu Amerika tebigikwatako biina ekitongole kati wano olaba akatongole president yabuza military intelligence ekola kiku kisaawe semwai ekola kiku airport nga tena basaidi gye bali we bali kati wano katogo oyingira ettaka abagoba abantu balina amaje gwe baagala okuzaako alina SFC poliisi y'ekitundu byagisobera you can't have such badde PC nabo balina bizibu byabwe nogawana kakiko ka general kyamuzika kubako DPC wawa ne bamukwata under arrest no DPC kamuyisa mama DPC wawa we nabingo
nga kamuyisa era twakayimiriza akakiiko ka General Charms State House Land Task Force bamaze ne bakayimiriza twakayimiriza mukama nga mulungi betereza meeting yali mu General Soka atwala military police yagirimu General Damuli yagirimu ne minister nange nagirimu bamaze ne bakayimiriza ettaka ly'omusajja libabba balivuddeko oli ku ttaka ly'omusajja bali batandise n'okola safe houses kiki mubakumira b'ettaka ng'ojja n'osasula nti olya nnemeseza ettaka ne bamuwamba we bali batuuse bannange kaka ne tugaa nti general soko ulinza apa soko kakanemu kayo becoming a threat to national security ne bamuwummuza n'abakozi tujja muwa abapya mukyaketaaga akakiiko tuketaaga because amagye ge kayina bwe twatambula ennyo ne minisita eyo mu ttaka twakizuula nti amagye gakozesebwa abantu abamu olwa interest zaabwe bwe twalopewa president nagaa tewali buzibu kapejje n'olukyamuza amagye gonna ge muddamu okukwatira nga genyigidde mu byettaka mugakwate kale amagye bwe gategeera abali bagakoze era kati wakyali magye gabba ttaka oba ge bakozesa mu byattaka kati bakozesa private companies kati ze zeetaaga okukwata so gwe gwali omulimu gw'akakiiko ako sikola investigations sikuzza bantu ku ttaka just nga tugenda mu field if we sense nti waliwo emmundu ezikozeseza obukwa president article 99 egamba nti obuyinza bwonna buli mikono gya president article 99 of the constitution era president ya protecting our being y'abannayuganda kituufu kakati emmundu zonna president yazifuga oba yaba private security zonna ziri mikono gye kakati lwaki okozesa emmundu obubi mu bintu gavumenti byetakkiriza so ge majaga akakiiko naye baatuka ne bagakozesa bubi era ekirungi atwala military police gali wansi we yagawiziddwowi cabinet president gye yalonze mukulu junior loze neyamba bannayuganda oba president yali wadinze bantu be ng'eriwa gye yalonda eyamba bannayuganda kawo nga cabinet gye yalonze nayamba bannayuganda ffe tubadde tusuubira nti eneyambako ku bannayuganda okusinga ku ziri ezibaddewo naye nga kakati cabinet erimu eyali omulozi w'enkuba bbalamu n'asitula ebidongo eba enayamba ddi abannayuganda balamu yagambye asookera kujjayo baana ba nuupu abaggalibwa omanyi balamu wanayagala nnyo okukolera mu mawulire out of excitement ye minisita wa justice ye w'amateeka ye wabavubuka balamu dda mubavubuka omobilizinga bye byakuleesezza k'omukulu bamunyeenyamu emasaka awo president ani yamunyeenyo n'omwana muhoozi anti bajje nabala bayinza nabo kati ekintu ekibanga kinyeenya bwe kityo lwaki tetunaffe tutukwatamu waliwo empologoma eziri awo ko president lekagwe toza okusaba kwe kumujjayo n'amuwa minisita amukuumira awo gwe oyagala kuleeta bizibu sejjusa ayinza okugamba awo n'agamba nti ekintu kinyeenyezeka oluggi mulunyonya bwe muti ennyumba ne muginyeenya ate nga muli bamungi naye ffe tubali tulowooza nti no alinga eyalemeseza omwana okuddamu okukunga abantu n'okugenda mu maaso n'okwagala okugenda kuba president omwana General Muhoozi ye teyeetaaga kukunga kufuuka president ngaye naawe wennyini ku bwa CDF awambirawo nga bakkanyiza ne president yamugamba nti mwana wange empamba nzire lwaki tula mpummule ennongoosereza ezaakolebwa mu magye eziwa obwa CDF obuyinza okusalawo zimanyi ekyo ekifo ky'obwa CDF kibadde Solomoniyo leero kigayina amaanyi General Muhoozi teyeetaaga president kusalawo era kakati president bwe yakitaddeemu amaanyi ne baleeta General Muhoozi mbadde n'avaawo anti bo buli ewali amaanyi be batuulawo Muhoozi kati ekya prime minister bakitta kyafa Mbabazi yalina amaanyi kasita Mbabazi yavaawo n'amaanyi ne bakolaki ne bagakendeeza ekya prime minister nga balaba prime minister ayinza okuleeta obuzibu ekya sipiika tekyafa olwaleero ani taate yakisse n'akamala sipiika afukamira wansi naweebale owekenya n'ebyaffe byaliwana nga bifu ng'alinga yeebaza okumuwa okukulira ekibiina kya Niigiina ku byalo kasipiika namba 3 constitution alina okuba independent naye ng'afukamidde wansi
yagawebale yebaza president singa teyali gwe bwamanyi nti ndi asset oba mu ngeri ki mbuya president yasasanya obuwumbi 47 mu kiro kimu bwe yagulirira abalonzi aba parliament okuwa speaker akalulu ekitegeeza president ye yamuleeta muntu we ne messi zonna zaakola president yazivunanyizibwa kati gwe yebadde demokrasi si demokrasi sebya demokrasi tubibe nze era kyeŋŋamba sente zetuonoona mu kalulu nnyingi eggwanga lino president Museveni bw'anaagenda tujja kuddayo mu CA nga we baatuula tuwandiike constitution empya kakati tuyize nti ne bwe tubeera ne constitution ennungi empitirivu ku lupapula it can be amended sobola okukola ki okukyusibwa by 3/3 ki majority mu parliament kakati tukyekyuse tukoleyo olukiiko olulala oluyitibwa senate enkiiko zibeere bbiri ng'olukiiko luli olulala lutuumibwamu abasajja abatali mu byabufuzi n'abaweebwa nga bwe lubeera olw'Obungereza House of Lords tuyinza okufunayo abanaddiini abaawummula abatali bano bakazimba abatali bano bano bamubajje ne batuulako tuyinza okufunayo abantu ab'obuvunaanyizibwa nga bo tebalina bibiina baagaggawala ne babeera mu senate ka Kenya yeeyina bbiri kiyambako naye kakati luno olukiiko lwaffe n'olunoonyi lwa ssente olukiiko lwaffe olw'abantu nga luyale sabujekiti ze yagwa ku O-level ku senior fate ze yakola ku A-level omuntu n'agamba nti yakola physics chemistry maths stroke divinity nga teyazigwa ku O-level ne combination yennyini tesoboka kuba nti wakola physics kazino science combination ate divinity ono yavaawa ne Luganda anti nali nyongerako bubonero tuyina ababaka nga basomera mu masomero g'abawala ng'ate musajja n'omugamba naye honorable eryo nga nti emabega waalyo waliyo eri abalenzi lino lira liri kulembedde ate olwo atayiniraako ddala nga bo bali ku equivalent manyi kyetegeeza bw'ofunayo ka diploma wano n'okagatta ne ka diploma wali byenkanankana ne A-level kati you can't have the biggest noise makers on streets when they are the ones who are forming on oil abasinga okulekaana ku street kati be bategeerera ensi kakati eyo nga tuvuddeyo yonna waliwo ensonga endala gye njagala otangazemu ku bantu bagimbuuzizza yeyajjoze kamiliyoni ne mukyala we Danira nga awiwa ensonga ze nti no ekyanzi gye wajjoze kamiliyoni yali ankuba yali ankola atya kikijuniya ekiri mu basereebu lwaki bajjayo nnyo ebyama byabwe eby'omu maka kati Daniel yali asuubira ki mwine ebintu bye mutubuuza kati kamiliyoni yage yali amukuba yali asuubira ki eyo family bakuba ate ne palasa akuba wizo wano teyakakuba mukazi we nemulaba nga mbiina ng'azimbye yina eyo family y'abakamiliyoni naye ate omukazi yagamba nti nno omukasajja oyo mwagala nnyo newankubadde ankubye nzirayo ate olowooza abakazi baabwe banoba Danira nga yanoba ani Danira fawulongo tali bweru yagenda kimutwalidde emyaka emeka nga bamukuba bamukubidde ebbanga Danira bamukubidde ebbanga kakati waliwo wano family zoyingiramu ng'okimanyi nti ogenze ku miggo ng'okimanyi bajja kukuba singa ngambye nti famire ya omugagga Sudir oba omugagga Kirumira waliyo mukamwana waabwe aga nti bamukubye that would have been news ne bano bakamiliyoni yakuba baself made kamiliyoni naye gwatakuba nange kenyini yali agala kunkuba koza ani yakuyisa mu kisenge waggulu eyampesat yakuyisa ku kisenge waggulu ng'akuli bubi gravity omutujju naye mukubi nze saasira abawala
abafene oganti agenze kufumbira mu family y'abakamiliyoni ayino gambo bakku naye munango kimanyi tu family yammwe mwogera na mukola kino iti mukuba bakazi gwalira byeyo omukazi avayo n'agamba nze mu family yaffe nze asinga okujogebwa abakazi nze bankuba abakazi bankuba kiki juni abakazi muzeeyi abakazi bankuba naye asibayo yankuba nankasukira ebyo ffe waffe tetukuba abakazi we don't harass women era ffe abakazi batujoga ne bakoma wali yali akulanga nze n'ono baganda bange era abakazi babagobye ne mayumba ne bagabalekera nina muganda wange omukazi yamugoba mu nyumba nawamba ne muganda yalina ebbala dde naawe emunyonyi dde bweri tu restaurant emulu omukazi yali wamba ne benzi ye n'agitwala ffe family yaffe bwetu tujogeddwa aba women naye ate nga mubaagala nnyo okufa obufunange kale kitonde ekikazi they are good creatures woba bategedde kiwa emirembe woba okitegedde kati bo bakamiliyoni nga bakubye bakazi ebbanga kati Daniela n'amanya akyagayina anobe yagenda webale nnyo kati lwaki abitubuulira bamukuba byaggwa ffe tulinaana ebizibu muzeeyi tukubiddwa mu bufumbo naye ng'oli mwana muto ofumbirwako ofumbirwa emirundi emeka 3 mali 3 bakakuwasa mu mali 3 eyo mirembe omukazi akajja osimula ennyumba yoza ebintu nagulira n'omuggo zoli umanye abasajja wano towakana manya abasajja balooya b'amaanyi nnyo bakazi be babakuba naye teboogera gwe abasajja be bakuba mu bufumbo wano ab'amaanyi kiki baba tulugunyizaayo mu mpolampola ate ayogera eddi mujja seka omukazi akutte wansi naye waggulu ensangi zino omulembe guno abakazi bakubira ddala abasajja nga kiki ekinkuumira waawo mba njagala baana abaana ne batuuka okukaaba maama lekera okuba taaba abaana gulaba maka malungi galiko ebikomera waliwo omukazi yayimba ekiri munda amabaati sibanya we galivaako mu bisenge oluyimba luli awo bweruto ekiri eyo munda kitokata sikisaanikire yali ayimba oluyimba naye ngaga nti ekibeera mu bisenge eyo abakazi bakubira ddala kituufu abakazi batukozeeko ebikolobero omukazi ajja n'akaveera n'asaba divorce n'atwala 50% of your property ate nga gwotobye aba ofumbo bwange bwa contract nkufumbirwamu ewiiki n'ogenda n'okola service nenkukyawa anti obwange bampa contract 1 week nga ovaawo kampasa ewalala bwe baba bakwagadde bwe bali niwalinga contract ng'oli watunzi nze abakazi bannemeseze nze siyandiwala niye onoowasa gamba naye banaakuwasa banaakuwasa kati nze muzeeyi nafuna ekazi erina sente galinyanjulanga ngana era baba banyanjudde nze seeriganansi omukazi nagamba junior nyenda kwanjula muba mwayambadde dda amakanzu nga ffe tugenda nga bakulu bannaffe nga nva ku lujja kale kakati twebaziza nnyo mukulu Tamale Junior tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala otukoze obulungi obutayogere ku lunaku olwaleero so ebiri mu bufumbo biwanvu abakazi nabo bakubira ddala abasajja mbadde sikimanyi abakazi ennaku zino nabo benzi ebintu by'obufumbo ebyo olina obbiyingiramu naye nga naawe oli realistic waliyo abatenda wali omukazi atayenda oba omusajja atayenda gyebali nga bali genuine gyebali bayizawe badde gyebali waliwo abakyala abatayenda nga yeekuumidde omuntu we abantu balina discipline y'amaanyi mu bufumbo n'abantu abamu ebibakoleddwako byebibafudde ensolo n'agamba gundi nga era omwandiisi omu yagamba the biggest threat of humanity are humans twakeera n'asala emiti ekyeya ne kijja baneetatonya byonna ensi ebizibu bye tulimu bantu be babireese ffe tubyereetedde ffe kennyini ffe kizibu kyaffe ffennyini
so naye mu bufumbo ofuna omuwala nga akwagala naye olw'empisa zo omuboggolera n'atabuka omuvuma bw'alozaako ebweru n'ayonoonekera ddala naye lwaki kale olunaku olwaliwo tubitambudde mbadde ne Tamale Junior mirundi